era naffe okumuwa obweyamo tulibawulize eri obusiraamu, tulibawulize eri bakulembeze baffe mu nnono, naye okusingira ddala eddoboozi lye eriri moro ti ebikyamu byayogerako naffe tuzomuwa obweyamo titujja byewala. Tumanyi nti tulina obuwagizi era bannayuganda bagenda tulonda. National Unity Platform NUP batusaba okutukyalirako olunaku olwaleero, era y'ensonga lwaki olwaleero tuli wano. Era okusooka nga mbeebaza nnyo okutwala akadde bajje batubuuzeeko, naye kye tuyinza okugamba bannayuganda nti okulonda kujja era kubaddewo kujja kugende, naye tubasaba babeere bakkakkamu, babe n'emirembe era bawulirize bonna abeesimbyewo. Butereevu nkwaniriza nate ku Focus TV obalinye okubeera nga ogyekuumiddeko, obalinye okubeera nga olaba byonna osinzidde okuba nga olaba Focus TV. Nkwebaza nigamba nti kyokola kyamaanyi nnyo era nigamba nti ekyo kyokola kirina kyekiyamba okugatta ku platform yaffe eno. Omuntu yenna agoberera Focus TV oyinza okubeera nga tonaba kusubscribinga, nkujjukiza okusubscribinga era nkujjukiza okulaba nga osharinga n'ofollowinga. Olunaku olwaleero njagadde tunule ku bintu nga 2-3. Ekisookera ddala Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde mu Kampala era nga abadde mu division eyitibwa Makindye. Mulimu eyitibwa Makindye division naye nga mulimu gundi 2, mulimu East nembamu ne West. Tugenda kuba tunuulira ku background bakulembeze kyabaddeyoko, baani abali incumbent, baani bawa kaadi, tugenda kuba tunuulayoko. Naye nga ekisinga obukulu bwe tunatunuulako ne mu campaign olugendo lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu lubadde lutyo olunaku olwaleero. What are some of the headlines z'oyinza okuba nga towadde nnyo makulu ebibadde mu campaign ya leero? Tugenda tutunulako mu video yaffe ey'olunaku olwaleero. Naye nga tunagenda balala wonna mbajjukiza baganda bange aba Focus Event Services, bano nno basaale nnyo mu kuteekamu kasente okulaba nga naffe tukuwa amawulire bwe gati. Ne Focus Farms and Chicken Supply abo bo basaale mu kuwa enkoko ba mukulu mu kuyambako okulunda enkoko ento, era enamba kwe ziri ku screen banoonyeeko babe nga bakuyambako oba babe nga bakuyigiriza okulunda enkoko eya nnyama. Enkoko y'ennyama gye basinga specializingamu. Bali nnyo abagoberera, bali nnyo abakomentinga n'abatusanga eri ku TikTok mu video obutonotono era mukola kyamaanyi nnyo. Twawezezza omutwalo mulamba ogwaba obugoberezi. Akawunti eyo eyasooka ya blockingibwa leba nga tekyakola, netugulawo endala ne mutuyambye nti mugyogoberedde okulaba nga naye ekula. Abali ku YouTube kye mukola kyamaanyi lwansonga bujje mugattako tweyongera okubeera in a big numbers n'okulongera tutegeera ensi yonna netumanya oba oliawo. Olunaku lwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu abaddeko saidi za mu Makindye division. Makindye division enebadde enkola ya NUP oba ya mukulembeze wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu okuva eri mu ntandikwa lalize zonna buli wiiki eyasooka oba buli lunaku lusooka mu wiiki atandika ne Kampala. Tujjukire nti olunaku lwe yasooka okujja mu Kampala yagenda e Kawempe North ne Kawempe South eri Erias Lukwago, eri Erias Limbazi na Lukoola wamu ne Ssentamu wa Fred Nyanzi Ssentamu be batwala saidi zeeyo. N'atabaala ebitundu bye yatabala era n'akomawo. Olunaku lwe yakomawo twamulabanga yadda gye bayita Kyaddondo era ab'Ekyaddondo nabo n'abayitamu. Olusimbyeyo yagendako e Nakawa n'ab'e Nakawa n'abakyekingako. Kakati olunaku olwaleero abadde gye tuyita Makindye division. Basaba ne banyabo biki ebyo ebibadde biri mu laali za Robert Kyagulanyi Ssentamu okuva ddala mu ntandikwa nabagamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu buli wa identifyinga ekitundu gy'alaga nga waliyo
abakulembeze oba nga waliyo abantu ab'enkizo nkiddamu nga bakulembeze abayyobufuzi oba ab'ennono oba abantu ab'enkizo gayinza okuba amadiini oba nga bali mu ddiini za njawulo oba nga muntu mugundiivu ku kitundu gy'aba alaze abadde akikozesa nnyo okumukyalira. Twamulabako emabegako yagenda mu north gye yakitandikira kino abantu okwongera ekya identifyinga yasisinkana Jim Akena UPC ye president waayo oba yagikulira chairman eyali eya Milton Obote akulaga nti yagenda ne ku malaalo ge bwe yagenda eyo saidi zerira bwe yavaayo olunaku lwe yagenda emukono yakyalirako omukulu atwala ekika ky'embogo. Bwe yava eyo olunaku lwe yagenda Erubaga yakyalako era yalabirwako ng'agenzeeko mu Ebulange okukyalira ku Katikkiro w'eggwanga ly'Abaganda owa Buganda Charles Peter Mayiga. So n'omulundi guno lwabadde agenda mu Makindye Vision asoose ku identifyinga ani ow'enkizo mu kitundu ekyo gy'aba alaze. Politically kiba kimulina engeri gye kimuyambako lwa nsonga ki nti abantu abo baba agenze okukyalira. Ekirala kye mbadde sikonyeeko bwe yagenda Erukunjiri eddoboozi lye yakulembeze ennyo lyali lya Free Besigye. Lwaki nti Besigye muzaale weeyo ate abantu be bamukkiririzaamu nnyo. So kino kiba kikuyambako okusikowalinga in one or the other. Oyinza okuzijjukiza ebitundu birala gy'alaze n'abantu kye baasukulumiza nyenze nkukoneddeko ku abo beesobodde okujjukira olunaku olwaleero okulaga nti ddala nga ye abadde akikozesa. So olunaku lwaleero asisinkanye jjajja w'Obusiraamu Prince Kasimu Nakibinge. Ono jjajja w'Obusiraamu ategeeza kyamaanyi nnyo naddala bwe bajja ne bagamba nti oli musosoze mu madiini, bajja ne bagamba oli musosoze mu mawanga. Robert Kyagulanyi Ssentamu okukyalira Nakibinge kifaananyi oba kabonero kankukunala nnyo lwa nsonga nti bannaffe Abasiraamu jjukira Robert Kyagulanyi Ssentamu ye nga ye Mukatuliki. Kati ekikolwa kyakoze okukyalira ku jjajja w'Obusiraamu ate n'amwaniriza kikulaga nti mu bukulembeze bwe bw'ayagala okuguza abantu oba bw'ayagala abantu bamusindikemu bamuwe eddiini ajja gigoberera oba buli ddiini ajja giwanga ekitiibwa era buli ddiini ajja gisoosowaza. Basonda banyabo obaddewo okusoomooza oba oli awo mu nkambi ye ng'abantu abali ku ntikko etwandigambye za Mwairake abantu abataano basooka mu Nuubu oyinza okuba nga erinnya ly'Omusiraamu libadde teririimu naye bw'otuuka n'oliraba nga mweriri kitegeeza ki nti bw'aba nga afunyeyo akakisa akasemberera omuntu yenna ow'enkizo mu Busiraamu n'amusemberera kiba kimuwa that added advantage. Kitegeeza nti okugendayo kwe kulina ekyenjawulo kulina ekyamaanyi kyekutegeeza mu ddiini y'Obusiraamu. Ekirala message ki ezibadde mu bubaka obw'abantu bano babiri Robert Kyagulanyi Ssentamu zaawadde abantu ng'ali awo ekibuli. Message ye ebadde yakugamba Mulangira nti ffe tuli beeteefuteefu okuteekesa mu nkola ebyo bannaddiini Abayisiraamu bye bayaayaanira. Tuli beeteefuteefu okugoberera ebyo ebitakosa ggwanga Uganda. Tugeera tulaba vidiyo eno nga maze okuwa emboozi then ne Nakibinge n'addamu oba Omulangira n'addamu namugamba nti iffe twagala nnyo bannayuganda basigaze eddembe lyabwe ebyokulonda nga biwedde lwa nsonga nti ebyobufuzi birinawo kaseera buseera oluusi bwe bitinta ennyo. Newankubadde tubeera mu byobufuzi ebbanga lyonna naye byo birina akaseera bwe bitinta ennyo era ne bikoma. Kitegeeza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu aba amutisse obubaka nti newankubadde bino byonna biri mumala okulonda mugezeeko nnyo okulaba nga musigaza mukuuma eddembe mu ggwanga lyattu Uganda. Tugenda tulaba vidiyo yaffe eno ebaddewo olunaku lwaleero nga Robert Kyagulanyi Ssentamu asisinkanye jjajja w'Obusiraamu okwongera omutegeeza biki byakkiririzaamu okwongera omutegeeza biki ebyo byasuubiza okukolera eggwanga lyattu Uganda. Mu lugendo lwabwe oba mu lugendo lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bagenda gy'abadde atambulira era by'abadde akulembeza byenjagala ggwe oteekeko nnyo essira. Okusookera ddala waliwo waatuuse
abagamba nti mulimu syogera nnyo ku bukuubagano obeerawo poliisi na bakulembeze bano lwasonga kati twabimanyidde mpozi olwo ekisukka ne tukyogerako naye okumuziyiza okumugaanako toyita wano toyita wali ebyo byo bibaddengawo era tuzze tubiraba naye mu kimu kyekyo kyengoberedde waliwo vidiyo kuba kyegenseramo wasitopingiddwa n'abala n'emmotoka z'abaseeka n'agamba omwo mujjuddemu abamenyi b'amateeka mu mmotoka ezo poliisi mwerimbika mu mmotoka ezitaliiko na namba plate basebo ne bannyabo omuntu waba azze okukwata owa poliisi mu normal days nga tayambadde uniform mu mateeka oli waddembe okulizisitinga kuba batalina kiraga nti wa poliisi bwe beekwata emmotoka ezitaliiko namba plate n'ezikozesa kitegeeza kintu waliwo ekintu ky'obulabe oba waliwo ekintu ekitali mu mateeka oluusi ky'oba oyagala okuyisaawo mu ndaba ey'omuntu wa bulijjo kubanga ennamba zino ziteekebwako okwidentifyinga nti ekidduka gundi ne gundi kyekibadde kiyita wano ekidduka gundi ne gundi kyekitutte omuntu ono ekidduka bekitebe kiti kyekirimu gundi ne gundi ne gundi bw'ojjako namba plate ezo oba osiga omuntu wa wansi oba omuntu wa bulijjo aba tasigazza mukisa gwonna gutandikirako wa bujulizi gutandikirwako okulondoola singa wabawo ekintu ekyobulabe ekituuseewo so ba kyageseramu akikonyeeko era n'agezaako baka okuddiza abapoliisi bano ebigambo obagamba nti okumanya byemukola si bituufu n'enamba plate muziggyeko ku mmotoka ate emmotoka ezo zirimu abamenyi b'amateeka okusinga bo aba nuupu nkutegeeza nti bino bye tugoberera olumu ne tubibawa oluusi mba temubiwadde nnyo oluusi temutaddeeko nnyo siira ekirala ekibaddewo kyekire ky'enkuba basibo ne bannyabo tubaddenga n'enkuba mu sizoni ze ez'enjawulo naye nga mu Desemba n'abategesi b'ebivulu babeera ku shuwaddiru nti temubeeramu nkuba naye tugenze ne twesanga nga Desemba ono alimu enkuba mu nnaku ez'enjawulo n'olunaku lwaleero enkuba erabikiddwako nga mpitirivu era Robert Kyagulanyi Ssentamu alabiddwako ku stage emu ddala nga basoose Makindye we basookedde Makindye West enkuba nga mpitirivu naye era temuganye kugenda mu maaso kujja mu bantu be kubuukabuuka basibo ne bannyabo kino kiyinza okutwalibwa nga kino n'ogamba focus oba ade lwaki oyogera ku kino njagala nkutegeeze nti abantu bangi abafiiriddwa emirimu gyabwe olw'okubanga batidde enkuba abantu bangi baguze emmotoka olw'okutya enkuba abantu bangi bafunye ebirwadde olw'enkuba abantu bangi bafunye obukosefu olw'enkuba kati leka kuwooza nti nno focus ekyenkuba oyogerako kyaki kikulu nga presidential candidate okusigala mu nkuba ng'obuukabuuka n'osanyusa abantu bo one kyongera okulaga abantu bali booli nabo nti ffenna tuli kyekimu secondly n'omuntu eyandibadde ayagala okudduka okuva mu nkuba eno adduka agende asigalawo n'amaanyi with all confidence kuba ne gwazze okulaba agirimu tulabye Zahara Luyirika eyeesimbyewo ku kya Makindye West nga naye bali mu nkuba abakulembeze ab'enjawulo bali mu nkuba bagibuukirabuukiramu twaddukiranga mu nkuba nga tukyali bato era ku ssa lino saawa zino omuntu enkuba wetandikira onoonya kwekukuuma gidduka kabonero kankukunala singa omukulembeze wo ogozze okulaba asigala mu nkuba eno naawe agiyimiriddemu kikukaatako sigalawo era abantu balabikiddwako nga basigadde bajjaguza olw'okulaba kwoyo omukulembeze gwe badde bazze okulaba ekyennamba z'abantu ku ludda lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu oba ku NUP yinza obutakikulembeza leero lwaki nti mu Buganda wano kyeraga kyokka kuba n'omwaka oguwedde kigambibwa mbu ekisanja ekiwedde era Buganda wano Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'akulembera NUP ne bakandidates abalala basikowalinga nnyo kati ekya numbers rero tuyinza obutakisoosowaza nnyo nti abantu bazze bangi oba nedda numbers agenze ne mu bitundu ebirala nga gye bali wabula ku bubaka bw'awadde abadde awa nnyo obubaka ku bantu kye balina okukola ng'obululu buwedde kye balina okukola oluvannyuma avumiridde nnyo isi oba ekitongole ekitegeka ebyokulonda ekikulembebwa justice byabakama nti balaze kyekuubira mungi nnyo mu bintu ebizze bituukibwako babadde batuusibwako ebikolobero nga isi esirise naye ng'ate yakujjukiza nti ne bwe yagula kakasooli bamugamba nti lwaki ogulirira abalonzi so mu meseji ye abadde alaga nnyo obunafu obwa isi leero mu bitundu gy'alaze thirdly
mu message z'abadde awadde nnyo bannayuganda bagamba nti immwe musobola okukola kye musobola okukola. Tugenda kulaba vidiyo eyo era nga nayo etulaga ebyo biki ebibadde mu message oba mu speeches ze bwagenze mu bantu mu rallies. Waliwo yali ambuuza nti Ade, lwaki abakulembeze abamu tebawa manifesto zaabwe? Basome ne bannyabo tukirize tugaane, manifesto y'ekibiina ebibiina byonna byazita ne biteeka ku mitimbagano, manifesto zaateebwa ne ziteekebwa mu bantu. So oyinza obutasalira muntu musango singa ajja mu bantu nataba manifesto ye lwa nsonga ki? Nti wano we babeera abantu ababa obujagala buba bungi n'omuntu n'omunnyonnyola okuva ku epaka kuzira ayinza obutabitegeera. So bw'ofuna omukisa obiteeka ku mitimbagano omuntu n'abyesomera asobola okubyefumiitiriza. Bantu bameka b'osobola okubuza ebigambo olwo bati Ssennamu byayogedde ku lwale ng'ewedde n'abikuddiramu? Batono. Oluusi n'obutabaawo asobola bisengera nga bwe bibadde. So kati ekyokunenya abakulembeze abamu oba NRM oba FDC oba ba UPC obutawa manifesto zaabwe mu bintu nga bino mu rallies, nasonga nti tusobola zino okolayo bantu ne bazitegeera lunaku buli lunaku. Wabula olina bagamba okusinziira mu kiseera ky'ojjiddemu na biki ebiriwo either mu politics era mu ggwanga lyo oba mu ggwanga ly'oba olimu ssaawa ezo ebigambo bye bakulembeza. So bye byenjagadde okuba nga nkulomberayo era vidiyo ogenda kuba ogiraba. Vidiyo ezimu ku ezo zenjagadde okulaga eziraga Robert Kyagulanyi Ssentamu n'obubaka bwawadde abantu ba Makindye bonna. Nakusuubiza okuwaako ku history oba ebyafaayo eby'ekitundu kya Makindye Division 1 nga nkuwa ku bakulembeze abaaliwoko 2016 ne tujja otandikira mpaka wano leero. Bakulembeze kyabaliwo baani ababaddeko. Tutandike ne Makindye West kubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu watandikidde. Essaawa zino NUP yawa kaadi yaayo omukyala gwe bayita Zahara Luyirika. Zahara Luyirika ono kigambibwa mbu yavaako banne okukuba ebituli mu kakiiko akaveeti nga kakiiko akasalawo okuwa kaadi Zahara Luyirika atya. Mu kusooka mu reesi ye yali azze kuvuganya ku kwa Kampala Central ng'ali ne Malende. Shamim Malende be baali bazze babiri okuvuganya mu Kampala Central ku Women MP. Shamim Malende bwe baafunamuko okusika omuguwa simanyi kyakolebwa kitya, Zahara ne yeesanga nga bamuwadde kuvuganya Makindye West. Ekyo kyaleka omubaka nga Ssewanyana, kyaleka candidate nga Musiri okusigala nga si bamativu n'ensalawo ya isi eya EMC eyawali Kavule okubanga yasalawo bwekyo. Essaawa zino yali mu lwale era yakutte kaadi ya NUP. Wabula enkambenti eyaliwo ye Alan Ssewanyana. Alan Ssewanyana kijjukirwa nti abadde mu kisanja kye abadde asaba kisanja ekyokusatu singa aweereddwa kaadi ya NUP eya 2026. Wabula era tekyamujja mu reesi newankubadde yaweebwa kaadi. Essaawa zino mu reesi mwali mulimu Zahara Luyirika, mulimu Alan Ssewanyana, mulimu Musiri David, mulimu n'abalala bangi nga NRM, FDC bonna. Zahara Luyirika bw'aweebwa kaadi, incumbent Alan Ssewanyana asigala mu reesi naye najja nga independent. Era yalabibwako emabega kaawo nga yeeyunze ku Elias Lukwago nga banoonya akalulu. Ku mulala eyammibwa kaadi ye Musiri David. Musiri ono bwe yammibwa kaadi yasalawo okujoyininga immediately ekibiina kye bayita DF ekikulembebwa Honorable Mathias Mpuuga. Era essaawa zino avuganyiza ku muti mu reesi yaabwe bwe gitunuulira abo basatu ba nkizo era amaaso g'abantu gatunuulidde abo. Kitegeeza nti bano abalala basobola okubeerako nga bagoberera oba nga bannamakindye bwe naba basazeewo kwani abakulembera. Oyinza okwebuuza ani yali mu ntebe eyo nga Alan Ssewanyana tannajja. Mwalimu omwami gwe bayita Hussein Kyanjo. Hussein Kyanjo Allah amuwumuze mirembe yava mu bulamu bw'ensi eno.
era yali ku kibiina kye ekya Jeema. Hussein Kyanyono yamanyikibwa nnyo okubeera voko, okwogera nnyo kumpi buli nsonga egwawo, nga bw'ojjukira omusajja gwe bayitanga Ken Lukyamuz the man bwe yali ngaali, ne Kyanjo bw'atyo bwe yali, era politics we yamanyikibwa nnyo mu kubeera vabo ku bintu ebigenda maaso mu ggwanga Uganda. Oyinza ogeraageranya ku ekyo kye njogera nga ku Ssemujju Nganda ku nkola ze ez'emirimu, nti buli kimu ekibeerawo ajja n'akyogerako. So omusajja ono bw'atyo bw'abadde akola ebintu bye, bwe yali akola ebintu bye, era bwe yavaawo 2016 we wajja Alan Ssewanyana ng'agidde mu DP n'asobola okuba ng'afuna kaadi ya DP era n'awangula Kyanjo n'amugja mu ntebe okujja n'awangula Makindye West 2016 2026 nagira ku kaadi ya Nuupu n'asala eddiiro okuva mu DP n'ayingira butereevu ekibiina kya Nuupu. So ye Alan Ssewanyana essaawa zino naye incumbent wakuba nti teyafunye kaadi mu kibiina kye ekyamulese kubeera independent. Bwe tugenda mu Makindye East, Makindye East yono ojja kwebuuza nti bakulembeze kyabaddeyoko. Nagambye nja kuwaayo abaddeko eri emabega na incumbent n'ono ali aweereddwa kaadi oba n'ali mu race. Makindye East eno yabirimu omusajja gwe bayitanga Kasozi Ibrahim. Ono naye yali mpagiruwaga nnyo mu kibiina kya DP, era awo we yali waaliwo omwami gwe bayita Mabike. Kasozi Ibrahim waaliwo ne Mabike. Michael Mabike ono ne ku lisiti leero ey'aba candidates abaagala entebe ya Makindye East kwali, era mu leesi yaabwe mulimu Mulyanyama. Ono yaweebwa kaadi eya Nuupu, Haji Mulyanyama Nganda wamu ne Michael Mabike wamu ne kuliko wa NRM, ninga nagambye nja kumentioningirangako amannya agali nnyo mu feesi y'abantu oba agali ennyo mu bantu. Era wano mu East walina omwami gwe bayita Taff B. Ono yali asaba kaadi ya Nuupu. Taff B ye Robert Sekidde, naye era ali mu reesi y'emu. Ono teyafuna kaadi naye yasigala mu reesi evuganya. Kitegeeza akalulu kaabwe mu kanoonya baliko Mulyanyama, baliko Michael Mabike, baliko Sekidde oba gwayinise Taff B, kuliko ne owa NRM linnya linvudde mu bwongo, ne bali mu kuvuganya awo. Naye nga tabannaba kuvuganya ani aliko. Tulaba nti incumbent eyabadde ali mu parliament 2021-2026 gwe bayita Nyeko Derrick. Nyeko Derrick ono teyaweebwa kaadi. Buliwo obusolosolo obuyinza okuyita obusolosolo bwe bwakolebwa ye oba olyawo ekibiina kino kimugjamu obwesige obutamuwa kaadi, butamuddiza kaadi, era teyakomawo. Saawa zino reesi yagivaamu newankubadde yali incumbent akulembera oba atwala Makindye East saawa zino mu parliament. Oyinza okumbuuza ani yaliwo before. Waliwo omusajja gwe bayita Kasozi Ibrahim, ne wabaawoko ne Michael Mabike. Abo bonna baaliko ku abakulembeze ba Makindye East mu bifo ekya MP oba Member of Parliament. Saawa zino tukkirize tugaane ebyobufuzi bizze bikyuka nnyo, ebyobufuzi bizze bibeeramu ensasage nnyingi, ebyobufuzi bizze okukyukakyuka kungi. Newankubadde nga mulamu babujja tutunuulira obufumbo. Tutunuulira obufumbo nti abantu nga banobaanoba nnyo. Tukkirize tugaane ekintu ekiddibwako okukyukakyuka ennyo byebyobufuzi. Abantu bazze bakyuka nnyo okuva mu bibiina ebimu okugenda mu birala. Kumpi nga buli kisanja abantu abamu bakyuka. Abalala bayingira pate emu, abalala bafuluma pate, abalala bajja independent, abalala beevuma n'ekibiina kye balimu. Kati bino bizze nga bikolebwa mu mirundi egy'enjawulo, era bizze nga bikolebwa birabibwako mu bakulembeze ab'enjawulo. So Makindye division mu buufu oba mu bumpimpi bye nnyinza okutegeezaako. Bwe ndiba nfunye information endala oba ndiba nfunye akaddamu bategeeza ebyo ebikwatagana ku division ya Makindye. Ezimu ku ezettaano ezitwala Kampala nja kujja nkutegeeze ku ebyo. Naye nga olwaleero muzikirize tukome wano, tugenda kuba tuzanyako buvidiyo obubaddewo oba olyawo mu lunaku lwaleero mu campaign, era tube nga tulaba ku ebyo
etulowooza nti bibadde byankizo mu kampeyini za leero. Otherwise nkujjukiza Focus Farms and Chicken Supply, bano bakafulumu ku supply y'enkoko y'ennyama. Gwe wenna oyinza okuba oli eyo ng'olina dimandi y'enkoko eri fresh, ng'olina dimandi y'enkoko ento ey'omulembe ey'ennyama, ng'olina dimandi y'akatale ak'enkoko ezo zimaze okukula, banoonyeeko babe nga bakutuusaako oba nga bakuwa kye bayita market, bakuwa training, bakuwa n'enkoko ey'olulyo olungi. Basangibwa Makindye, osobola okuba nga bafuna emba z'essimu kwezi ku screen. Nkujjukiza baganda baffe aba Focus Event Services, bano baakuguka mu kuteekateeka emikolo era nga basangibwa mu kibuga Kampala ku Jesso Plaza. Ali Ekyankwanzi, ali Ekiboga, era waliyo branches zaabwe. Banoonyeeko babe nga bakutegekera omukolo gwo okuva kukubira ebifaananyi, okutimba, okukuwa cake, okukuwa juice, okukuwa entertainment, byonna bibakwase babe nga bakutegekera omukolo omulungi ennyo gukuviiremu bulungi. N'olunaku lwali tukumye wano, tukize tujja kuba tuddamu editions ezijja mu maaso oba video ezijja mu maaso awo ku Focus TV. For now, tukize tukumye wano. Bye bye. Era naffe okumuwa obweyamo tuli bawulize eri obusiraamu, tuli bawulize eri bakulembeze baffe mu nnono, naye okusingira ddala eddoboozi lye eriri moro ti ebikyamu byayogerako naffe tuzomu obweyamo titujja byewala. Tumanyi tulina obuwagizi era bannayuganda bagenda tulonda, naye ne tuza okusuubiza titujja kuba abakulembeze ab'enjawulo, abakulembeze abaagala ensi yaabwe, abakulembeze abanaafuba okulaba nga bannayuganda bonna beyagalira mu ddembe lyabwe, naddala baganda baffe abasiraamu abadde abatulugunyizibwa. Era tukakasa nti jasa okumulabako tuweeruddwa omukisa, tweyanza nnyo jjajja, tweyanzeege ebisigadde byaffe, tweyanzeege. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aba National Unity Platform NUP batusaba okutukyalirako olunaku olwaleero, era y'ensonga lwaki olwaleero tuli wano. Era okusooka nga mbeebaza nnyo okutwala akadde bajje batubuuzeeko, naye kye tuyinza okugamba bannayuganda nti okulonda kujja era kubaddewo kujja kugende, naye tubasaba babeere bakkakkamu, babe n'emirembe era bawulirize bonna abeesimbyewo. Bwe batuuka mu kulonda balonde oyo gwe balowooza nti atuukiriza ebyo bye beetaaga. Twagala nnyo n'okukuutira bannaffe bamukwata mmundu bonna nga tuyita mu bukulembeze bwabwe, okubasaba nabo bakuume emirembe, babe n'empisa, baleme kutulugunya abannayuganda, ebyali eggulu ne kawempe bireme kuddamu. Tulowooza nti okulonda kujja kugende. Uganda yaliwo nga tetunnabaawo era ejja kubeerawo, n'okusaba Electoral Commission nayo ekole butaweera okulaba ng'etegeka okulonda okw'amazima era okw'emirembe. N'ebigambo ebyo nziramu okumwebaza ne delegation yonna gyazze nayo okubanga basobodde okufuna akadde ne batukyalirako. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. English. Ya kusubscribinga ku Focus TV yange. Bingi